tachakweka kati ng'ekintu kyagamba Betty Kamyaraza makiri yali kisirikide yali mugambyo yali muzawa bali namugamba abantu bange baleke abazimba kalina notayatura ensi yonna netamanya nti naawe you are supporting you are the one who is supporting corruption 35 years down the road neba generals era bashasinga mu kitundu kimu eyo kyali historical coincidence there's no wrong banga narabangirije basiniyazi bange benali nzirira ingirije kampo ya Museveni ingirije yabaguranga ebinyinga abana Uganda tugume kubanga gitoraga nze ndabayo chovora subira kugwa mu manyi corruption sectarianism tribalism buri kimu byonna ndaba biri mu rwiguru rwabo oroza Betty Kamyaraza yogera singa bamuleka nagenda nga anyonyereza bwatyo eroza yali rabe kitongore kiramuzi cyo cyenyine a corruption of the highest chovora bana ne kafuru wabo yaba government bojo corruption the government is corrupting he is right no in fact bwobo yagara yes andu mwenda bwobo yagara kujyaho NRM jeho corruption ne mumanyi mugamba nkwate byenyanja agenyanja ganaganene ne gali siripale gasere boboga kwata boboga gase gati oyo ngomanye nti Betty Kamyaraza has already resigned Bemanyi baba malala yazura bino mu myaka mu bisanja bisatu yazura bino awo kutewafu ate wajana bo wano mulanga abatasaaga zino channel zona beza ba doctor n'abamu abalangirako obulango batya. Alright, bana flash lecture Uganda tukomyeyo kubaweereza awamu nejaja no pamanyikidwanga mukuya rugaba nenga tobazo mukama nti mukuya rugaba katonda mukwatiddeko namwe mwenna abafuddeyo okumujjanjaba nga ko tutadene katonda omutonzi eyewayo kusigaranga achamukwatiddeko okuwangala mu nsi ya Uganda nato bwosinga twebuuza febani abakyali omukasera kana ate febani abakyala abamukulu bya rugaba mwenna abagamba nti mukuyaga mukyamwetaaga naye abeetaaga n'ensi emwetaaga ne Uganda empya yo emwetaaga gwe okozeewo ki okusigala ng'omwetaaga kitukakatako nawe kikukatako tukwatise wamu tulabe nti nno azingu n'okolwa leero twetaaga kizo twesa kuba updates kwe tutuuse we mutuuse nga mumujjanjaba oba we tutuuse nga tumujjanjabiramu nga tutambuza ensonga eno y'okumulaba nti waali ate nga mulamu agenda tuyanjulira atuwulira updates ate tulabe kiki kye tuzaako olunaku olwaleero mwali mu kizimbe atudde ku bya rugaba osibye otya kuli otya obukulu abatuuliriza n'abaturaba mbalamusiza abana Uganda mwenna abawagizi baffe bonna ba flashlight nene okusingira ddala mikwano gyange mu diaspora mbalamusiza mama Denmark yakutumidde mama Denmark waliyo n'umukwano gwaffe Mita Mary beera mu Denmark bagambye nti tulabire ku Rogers amina nange batumiddeko mama Denmark nkutumiddeko webale nnyo okumbuuzaako buli kaseera naye ekisanyusa timufa ku kyamaanyi gundi n'amatono naye process gye nayitamu yereeta ebyo amaanyi lazima galina kukendeera naye nja kugazaawo nja kugazaawo mpola ekyokubiri embeera yange simbi yadde n'akatono kubanga ndi mukubo kati ly'okuwona kyekisinga obukulu era ndi ku feezi eddirira esembayo nga balwanyisa ekirwadde so weewawo sirina maanyi ndi musanyufu awo wentuuse mbebaza nnyo abantu b'omu diaspora
okuntambuza nimuntuusa wano naye mbakubira omuranga gumu owentuuse wari expensive nnyo timundekerera timundeka mu kkubo kubanga orugendo ndi kumpi kurumaliriza orutaro bweruba orutaro ndi kumpi kurulinyako kumfete yes mbakubira omuranga timundekerera ndi kumpi okumaliriza nabagamba nti ekirwadde kinarwara bakiwonya abantu abamu baali batidde naye prostate cancer ye cancer yokka abasawo gye bawonya nebaza n'abadokitazi bange abasatu abakora obutaweera kuraba nti nkyali mulamu era bakora ekisoboka kyonna kuraba nti lazima mpona sisobola kuba turamanya naye nga mbebaza nnyo singa bwe naali nabasuubiza nti at least buli wiiki nja kuvangayo njogereyo akagambo eri ku byobufuzi ensi yaffe nga bwetambula naye process gye twayitamu Rogers agimanyi waliwo we natuuka nga sikyasobola lazima kuva mu ddwaliro kujja kwe kubura weeks zino kumpi zonna bbiri nga temukyandaba naye eddoboozi kati mpulira litandise kuvaayo kubanga eddoboozi libadde lyagenda kati eddoboozi litandise kuba nga likomawo buli kimu kyonna kyali kyabula appetite yabula buli kimu naye byonna bigenda nga bikomawo katono abasawo obwetu bwe bakugamba nti olina kuba patient buli kimu kigenda kukomawo mpora so nebaza katonda okuntuusa wano nga nkyali mulamu n'obulwadde lazima abasawo bajanjaba naye katonda yawonya so ndi mu kkubo ery'okuwona ekyo kikulu nnyo wabula mbasaba mikwano gyange mwena okusingira ddala mu diaspora timundekerera kubanga ndi ku phase wooli tulabawo waliwo future yes okay ekyo kirungi nnyo tweyanziza nnyo tweyanzeeke mwena mikwano gyaffe abatukwatiddeko okulaba nti taata waffe jjajjaffe mukwano gwaffe mukubya rugaba nti adda engulu nange nebaza nti ffe baani bemuwadde chance eno nti tutambulire awamu ne mukubya rugaba era nga bebasuubiza nti no buli wiiki ajja kuvangayo mpola ewiiki zemutamulabye kituufu tubadde ku level nga ne mu ddwaliro tasobola kuvaayo naye basobodde okutusiibula kakati najja n'alabikako eri ensi kisa kya katonda ebintu ebimu tetubategeeza nti no its bad lof tuba tutya nnyo batiisa naye temujjanga okwo please kindly keep helping us, keep subscribing on our channel, keep sharing and keep supporting Mukubya Rugaba. We wish you the very happy Merry Christmas and Happy New Year. Nze mwana wato na Christmas na byerabira tosa kubijjuka ngo nabera ndi mu by'obulwadde yembeze tugendamu Mukubya Rugaba tusaba twogeremuko ku embeera eri mu ggwanga lyaffe ezinaku zino eggwanga lizibu nnyo era gyotabadde ebintu byatabuse nnyo twalabika ebyakayunga abasirikale bapoliisi bakubya bannamawulire babakubya ezikibooko nze nengamba katonda kiki lwaki tufa nnyo embeera eno lwaki tuzoganya mu ggwanga mwenyini mwababadde okukola ka sanction eri Abel Akandiho namugamba waaye kati ebyamerika byo byesonyiwe kasente ke kolina katujja tukakwata eggwanga mulimazeemu amaanyi wiki yemubaddemu anti corruption mu ggwanga netwebuuza eggwanga lyaffe kano lituuse mukulu Tebohawula president w'eggwanga omulonde asobola okulwanyisa obuli bw'enguzi n'olunaku olwagi twalabiko Andrew Mwenda yapostinze n'agamba nti singa mujjako corruption government inza kukorapsinga kiri mu Uganda awugenda okutandikira awo naye ekirala ekyembadde ndeseeyo katono nyongera okwebaza nasekwebaza yonna secretariat nga kwotadde ne president wange Robert Kyagulanyi ne secretary general
obuyambi bwe bakyayongera okumpeereza amina na message zinzizaamu amaanyi kikulu nnyo kikulu nnyo okubeera n'omukulembeze afa ku bantu be ekyo ensi kiyeetaaga webale nnyo Robert Kyagulanyi webale nnyo my president in fact kantwale n'omukisa guno okuyozaayoza first lady waffe okufuna masters in human rights kati bannange wali omunafa yagambye nti she is the only first lady who is qualified in terms of academics nange nengamba qualifications ziba nyingi yes waliwo ez'ebitabo waliwo ez'okulima lumonde waliwo ez'okubeera waliwo ez'okubeera ez'okulunda ente waliwo ez'okubeera wabbali wa president nazino ebeera qualified for that field so naye qualification za first lady waffe temuzigata n'ebyo mubireke era nange nabagambye mumuleke naawe ekisooka ndina enyiike ennaku okulaba nti olwaleero sisobodde okwetaba mu lutalo rw'okulwanirira ekifo kya LC5 e Kayunga. Mukwano gwange Fife Kaserubogo ogwe nabeeranga naye ogwe nanyonyeza akalulu oluvannyuma lw'okuwangula abatamanya ngamba ne bamutuga ne bamuta n'afa olwaleero tulinayo by elections naye nsiima abantu ba NUP n'okusingira ddala secretariat ndaba amagye geesindikayo ndaba gasaanidde n'alabye mukwano gwange road mayor mu Lyanyama ng'afungiza agenzeeyo kuba ekikopo naye kindumanyi okulaba nti mu kifo ekyo lazima nze naalibadde ku mwanjo nga nkuba kampiini ku mukyalo oyo naayitamu naye kansabe nti lazima amagye agaliyo gamala omukyala waffe oyo ku kifo kya LC5 tujja kuddamu tukyedize n'alabye tiagas n'alabye amasasi n'alabye emigo ate nga bakuba journalists n'okubasiba ne babasiba journalists mubagazaaki tibalina nakalu kati bekye batayagala kulabisa kuripootinga kiki ekiriyo embeera eri ku ground naye n'amaze dda kulaba Kayunga nti ekutta omuliro red fuuse red people power fuuse people power nakyanaku nti bakuba kampu yange yokka eya NUP abalala bonna babalise NRM beetayanga bwe baagala balala beetayanga bwe baagala naye babonyabonya ffe naye nze kyemanyi omuwala bw'oba olina bawala ababiri nga omulala mulungi omulala mubi omulungi n'omukwata n'obw'omusiiga ettosi bw'obateeka ku kubo ojja kumanya nti oyo n'obwo baba bamutaddeko ettosi naye asinga oli so ffe n'obwe munatuteekako ettosi NUP n'obwe munatuteekako ebiriwa omukyala waffe nakwedde nkimanyi agenda kuwangula tumwagaliza buwanguzi bwereere yes now twabadde mu corruption week nze mu kulaba okwange abali b'enguzi babadde bajaguza olunaku lwabwe mufo ky'okulira ennaku tiwali nakuwana abali b'enguzi babadde bajaguza olunaku lwabwe ekololo kyova olaba Betty Kanyabwe yasituse n'agamba nti newabweru tujja kugendayo tunyonye tulabe oba wazimba ekizimbe wakijawa pulezidenti n'ajyayo n'amugamba nti gwe ekyoyogera tokimanyi abo bantu be bayimirizaawo eggwanga manyi Betty Kamya ebintu bibiri byatamanyi ekisooka atamanyi nti hawusigaawo wawaka Betty Kamya yes hawusigaawo wawaka kati yo oluusi yeerabira
bwo gamugamba nti gendo yere no mu kisenge aroza afuse mwana wa waka ekyokubiri betikamya toberanga mu basezi bwo yimirira kwa speech ate novumirira abantu abasimura abantu mu ntana baba genda kulya nawe okitegede kyenjogede ori mu rukiiko rw'abasezi katatego yemiride kuwa speech novumirira abasimura abantu mu ntana oba muliye wadda betikamya no kuona gwo wawona singa bamulya yes nayenze kyemanyi betikamya yogoraba simusiru kati yategedde wajago yategedde kubanga rowe namurabye nti ngagamba nti ne mumanyi mugamba nkwate byenyanja agenyanja ganaganene ne gali siripale gaserera boboga kwata boboga gase kati oyo ngumanye nti betikamya has already resigned really yategedde nti kintu kibamutekamu bamuwa kantu ke ka retirement lyakasente ko betikamya uva ku kintu kitibwa corruption mu NRM. I have been in NRM for so many years, almost 30 years. Manye kitambuza NRM. Corruption. Ekitambuza NRM, umusayi ogutambuza NRM corruption. Chovoro ba ne kafuru wabo y'abagament bojo corruption. The government corruption. He's right. No, in fact bwobo yagara. Yes, Andrew Mwenda. Bwobo yagara kujyaho NRM, jeho corruption. Ni president achimanyi chuvura bayagambe genda mpora abo bantu bange bebazimba zikalina bebazimba zi hotels atika teri sente jobo obye nefuka nungi ngo line cyo gikozeseza sente zo muiwo musoro no gamba nti zizimba 5 star omuntu abye bilioni 10 nazeza nazimba 5 star no tendereza ekyokubiri President Museveni yeke nyine oraba ebintu byazimba ngoraba azimbira dara corruption kate cyo kurabirako abantu bwebanga bari babye no batwara mu koti sizi zari tuyamye ne burire biri mu koti ngabaronda chief justice bakora interviews z'abantu basatu chief justice Katona aliwo Kisache umucharo yaragawaye Kisache aba yafunwa mchayo yafunwa mu Gwanga na nono deputy chief justice Butera bali basatu oyo muchara yabasinga bona Catherine yes deputy chief justice nafuka wakubiri Winyodoro deputy Butera bamwita Butera ye yafuka wakubiri Winyodoro nasemba yasemba Museveni ngo yawobwa chief justice. Are you fighting corruption? Is developing it. Kati orabe kitongore kiramuzi cyo cyenyine corruption of the highest order. Kati munarwanyisa corruption ngiriki kiba kizibu nnyo nga gogamba nti bakada orina bakada judges bona boronda ba NRM banarwanyisa ngiriki corruption nga banabwe bali nakantu kebabye ne basanga banabwe bakada judges eri kiche kiberaho. So corruption mu Uganda tesoboroka yade no mundu nogumu okuvaawo echo kusatu President Museveni yavudiyo ensangi zino nawandika mabarua nagateka ku districts ezimu nti engudo baziwe UPDF engineering brigade yebe kore engudo nga kimanyi dara turi neteke litibwa PPDA buri muntu yena alina kufuna tenda mu government alina kwita mu process eyo niyatowa order kati yatowa order gwegendo koro rugudo eyo bwita ba corruption ikiki
ng'oraba President Museveni simanyi oba kukadiwa oba kuki ate kati President Museveni takyakweka yakola lwatu takyakweka kati ng'ekintu kyeyagamba Betty Kamyaraza makiri yali kisirikidde yali mugambye yali muzza wabbali namugamba abantu bange baleke abazimba kalina n'otayatura ensi yonna n'etamanya nti naawe you are the one who is supporting corruption. Ekirala raba mu Uganda yatweno n'okusingira ddala mu Buganda abantu engeri gye bagobebwa ku ttaka corruption eridde eggwanga lino erimazeewo era nagamba abantu nti President bw'ali yagala abantu balimwe kugobwa ku ttaka kijja kubeera bw'aliba nga tayagala mujja kugobwa ku ttaka mpaka abantu abamu tebantegeera. President Museveni olumu yatoye order ku ddagala lya COVID eriri ku ma district n'agamba nti buli DPC buli kawo eddagala eryo bwe lina expiringa nga timuli kubye bantu emirimu temulina bw'akitavangayo n'atowa order bw'etyo ku buli district nti abantu tebagobwa ku ttaka nga buli district kuliko RDC buli district kuliko DPC kuliko LC5 kumpi bonna babe mu ggwanga lyonna bw'akitatowanga order abantu be ne basigala ku ttaka. Why? So ng'okiraba lazima enzimba gyazimbamu ne bweba kabineti yokka bwe yali agironda n'agamba nti Yesu yareka abagezi n'agenda n'alonda abavubi ng'agamba nti babaronze bwe batyo gwoba oyagala kulwanyisa corruption oleeta kabineti efaanagana neya Mr. Museveni n'okugyogera nze ndeesa abajega bange mubaleke ne mwana watto ekyo nkyogedde ninzijukira ekibadde Kayunga. Abantu b'e Kayunga bwe muna abanaawa NRM akalulu mujja kuba mutukoze bubi nnyo. Wulira bo tebamanyi n'ebintu bimwe kibitegeeza. Olwaleero abantu abamu banyoonya akalulu ne NRM yerwana bulwanyi Nabanja yagenzeeyo omanyi bwe yatuuseeyo Kayunga ate nakubagana ne Nantaba bona ba NRM kakati munyoonya akalulu oba munyoonya kubba bubbi Nantaba NRM Nabanja wa NRM kati bw'obeera kulaale n'ogamba nti ebya Nantaba muveeko taddamu abantu lazima ekyo kyokka abantu ge baba n'obwongo bagamba nti ennyumba tugibeeremu tata ne mama balwana oba tugiddukemu imwe abantu betwalekayo mujja kututegeera n'obweru libaddi nti ennyumba tebeerekamu mugenda kugidduka automatically. Yes. So ekintu kya corruption ekintu kya konkalese nga kabaiza we ekintu kya corruption ruyale mu ggwanga muno effe twali badde tunywerera ku kimu ku nuupu kubanga okugyaho corruption kyetagisa regime change nga si regime change ngamba okukyusa obukulembeze wabula okukyusa obukulembeze nubwo Kyagulanyi n'abaze nkimanya ajja kubulwanyisa nnyo naye buli muntu yenna ajja kubonaabona kubanga corruption has been entrenched kintu kifuuse kimonster okukirwanyisa rujja kuba olutalo olusinga n'olw'okugyawo gavumenti. Tulina ntalo bbiri olw'okugyawo gavumenti eno n'olw'okugyawo ebye yasiga esize ebintu bingi
ekisokera ddala corruption of the highest order nesiga obukyayi obutagambika tiwabangawo gavumenti zinzize nga ndaba tiwabangawo obukyayi obwendaba kati obuliwo mu gavumenti eno kusinzira gavumenti ezaaliwo edda. Yes, gavumenti ya Obote yakyayibwa naye nkulayira gavumenti ya Obote teyakyayibwa kusinga ya Museveni. Yes, gavumenti ya Amini yakyayibwa mbalayirira gavumenti ya Amini teyakyayibwa okusinga ya Museveni kubanga eno bamuraba kyovula waffe mutusasire westerners mutusasire olaba abantu bampita jajjanuupu naye waliwo abamu abatuuka wabbali ne bagamba n'abo bantu bano bamu abantu bamu ne batamanya nti ffe ate ewaffe waliwo abantu abakoowa okusingira ddala n'abantu abalala kubanga ffe kivundu kiri waffe mu nyumba kiri waffe mu kisenge tubeera tusula nakyo tusiiba nakyo so bw'okoowa oba okooyedde ddala kati nga nze lazima ekisobola kunziza ewa Pulezidenti Museveni kiki nti babbye nnyo ntafuze nnyo ntayagala kutufiirako agenda mu myaka 8 nti nange nzireyo nti mpaka muwerekere mu 9 so oluusi mutusaasire bantu mwe bwe tuba nga lazima twogera ebintu bino mumanye nti abamu turi serious. Nze bwe nasala okuwagira Kyagulanyi nasala okuwagira Kyagulanyi period without favor. Nagenda n'embabazi mu 2016 naye singa nali wakugulibwa nzire wa Museveni singa timundaba kubanga naraba ngeri gye basiniyazi bange benali nzirira engeri gye kampo ya Museveni engeri gye yabagulanga ebinyeebwa nze omugu basooka kuyita byarugaba tugende nga barabye kampini zaffe zifudde ezambabazi lwa mukyala we engeri gye yarwara nagenda e Bungereza yali mundu menye bwe yagenda ne bawo ne bagenda e Bungereza kumurwaza kampini zonna ne zifa kati banangibwe ne basalawo ne badde wa Museveni naye nasalawo nti sisobola kulya mu mbabazi olukwe kansigale nzeka nja kumwarako nzeka nesigenda kumulya mu mbabazi olukwe era sigenda kuddayo Janava ewa Museveni naguno olwaleero so ebintu eruusi bye twogera bwe tuba twogera abantu mwe mutuwulirize mumanyi nti ekye twogera tukitegeeza. Yes, waliwo abantu abamu abalina emitima emitono olwaleero n'omulaba n'agenda ne wa Kyagulanyi n'ayambala kakofiira enkeera n'omuwulira ng'avevenga ngenze kukiraba nga Museveni yasi owaffe tulinayo olugero nti mu kifo ky'okufa afazaro wemoka Mfo ky'okufa fazaro wemoka nze olwo olugero sirugenderako owaffe narugaana mu kifo ky'okwemuka afazali nfa n'omanyi omuntu awemuka atatya nsonyi kuswala okirese bulungi omuntu atalina nsonyi omuntu ataswala aba musiru omuntu asobola okuswala ye mugezi kubanga aba ategeera nti ngenda kuswala naye omusiru yataswala so abatuwuliriza corruption mu Uganda eyo mugiveeko in fact oyogedde ku kyakandiho ngwe olowooza ensi nga lazima erina democracy ensi nga teimbulesinga corruption United States esobola kusanctioninga certain military officer ku bya human rights n'ebintu ebirala
that very office anasigara mu office kyena kyewunyisa kyo kyewunyisa. So ng'oraba ebintu kumpi buli kimu ekiri mu gavumenti yaffe kiraga burazi obunafu, kiraga burazi corruption etagambika, kiraga burazi oba impunity. Yes, na US sinungi mu bya human rights naye munange tojja kugamba nti bwe bakukwata ngobba n'ogamba naye bwakimukutenzenze kanti ne Rogers bakutegwe ubwo bakwata mu kituli so United States of America ye polisi yensi yona waliwo kiyerekerayo kyovora babiri n'abantu byasibira mu Guantanamo Bay tibari mu nsi yaabwe. Why? Batya amateeka gewaabwe bo constitution ekora, Congress ekora, singa Guantanamo Bay ebadde mu America singa teriwo ne bayinza n'okuyimpiikinga. In fact, President Museveni alina n'omukisa gw'amaanyi. Simanyi eggwanga lino oba Katonda yali muwanga kirabo ne Betty Kamye kyeyayogera ekororo singa twalina parliament nga parliament president n'avaayo n'agamba nti abantu bange baleke president awalala bali mu impeachings abantu bagamba enguzi emazeewo ensi gwe you are promoting it. So abatuuliriza ku kintu kya corruption katukikomyawo kyo tikisobola kugwawo mu ggwanga. NRM gwe musayi kati nze ndi n'omusaayi nawe oli n'omusaayi gwe bakujja kumuwa omusaayi ofa. Omusaayi gwa NRM ya corruption gwe bagijjamu efa. So wetambulize emize. Yes. But slowly mpora ekyendaba lazima ogwo musaayi gwa corruption mpora engeri n'opujeze n'amaanyi bwegati with time ya twandigukekenura mu NRM bwe tunakwatira obuyinza ne turwanyisa ekimbe ekiyitibwa corruption tukimarawo. Okay. Ye analysis ya mukulu bya Rugaba nga embeera yona eri mu ggwanga mukulu bya Rugaba mu approach mwagikuddemu ko bwati naye ekibuzo kigakibuza mukulu bya Rugaba nti obudde obusinga tugamba nti ennyonyi ento yeyigiriza ennyonyi enkulu yeyigiriza ento okubuuka. Yes, nga tonagenda wala kituufu yeyigirize ento okubuuka. President Museveni ye statement gye yakora ayinza kwanga tamanyi nti yasobola kugenda nnyo wala gwe tukora analysis era tugikoleko entono nnyo gwe olowooza Betty Kamye kyeyogera singa baamuleka n'agenda nga anyonyereza bwatyo erowooza yali sibiddewa wadasibira mu nnyumba ye no mu State House yali sibiddemu nati ennyumba ye. Yes. Katori yetangira bwetangiza yetangira bwetangiza yagamba akakawara ke nawo muri mateka agara ku kakagara kumparampa ekyo kye yatya era nzijukira bwe waliwo oba waliruddawo mu kiseera ekyo bwe baleeta ennyonyi z'ebipapajo nazuli ezagwa mu Kongo nezigwawo. Waliwo ennyonyi ezagulibwa mu kiseera, in fact mu kiseera ekyo Lieutenant Colonel Dr. Kizza Besigye yali Chief of Logistics and Engineering mu Nigeria. Kakati baprochuwalinga ennyonyi nga zirina ebipapajo ezimuti zirina ebipapajo musasiro okuseka wao. Yes. Nga ziri complete. Yes. Bazijja mu nsi eyitibwa Belarus nkyajukira. Kakati mu kiseera ekyo yaprochuwalinga eyagenda ku mudire eyo bamuyitanga Kato. Omusajja oyo yali Munyarwanda naye yafa. Naye diiru gye bakola ne muganda wa president diiru eyo yagirimu. Salimu Sale akangwanawo. Era mu kufuna ekyojja mu miro yafuna emitwalo 8 gya dola. Kati diiru bwe yafa ne baraba nti balese ebinyonyi ebifu. Kati Salimu Sale ye nadduka n'agenda ewa muganda we n'amugamba
nti nange nafunako mitwaro 8 ejja dola kati mu kifo kya muganda wo okureactinga omanyi yagamba muganda we yagamba nti sente ezo genda mu noosi ozikozesa okugula emundu mu bantu aba bulijjo mu kiseera ekyo twali twakawamba ng'emundu zikyali mu bantu eza obote president yawa muganda we olukusa nti sente ezo agende mu noosi agule emundu ku bantu aba bulijjo owulira oraba nti corruption yavadda ekirala olumu nateranga kulwanagana ne Honorable Rutamaguzi nga nkyali mu saidi eri nkyawagira Museveni nga Honorable Rutamaguzi atukuba ku mpewo ng'agamba nti ba generals bonna bava mu kitundu kimu kyali kituufu twalina ba generals 5 mu kiseera ekyo nga bonna bava mu kitundu kimu gwanga limu mu kitundu kimu that was also corruption of the highest order naye nawozanga ngamba nti nedda nti this was just a historical coincidence tibasanga bwe bagenze mu nsiko be bakulembeddemu mu lutalo n'okusoma nabo nga basomye nikijja bwekityo naali mpoza sebo ng'obakubirawo bibayirawo omubiri yes nga mbayirawo omubiri naye as time went by ekyo naali mpoza kyafa n'olwaleero kyafa 35 years down the road ne ba generals era bakyasinga mu kitundu kimu eyo kyali historical coincidence is no longer so ebyo corruption nze mukuraba okwange kebe mu nsiko nayo yalimu ngeri nasty by the high command people ne bagireeta mpaka n'olwaleero eri entrenched tesobola kugwawo nga babantu bakyatufuga ebya corruption tubyerabire. Okay, kamaza poske mbadengala kubuza bali nti do you think this upcoming regime fe gye tulimu ennaku zino tugenda kubawo tutya awatali nguzi kuba it is now all over newe ogenda kusoma bitabo byo ugambe Master Mpisaawo twetaga ba points 5 ngakuyisa yes ekyenkugamba nti so I don't really understand ekyenkugamba nti we heading President Museveni atukoze bubi nnyo waliwo ebintu byazimbye ng'okubizimbulula n'obwo bumuje mu bukulembeze ng'olina kutuuyana n'omusaayi tetulina kyakukola eno ggwanga lyaffe ekisinga obukulu kasita ava mu bukulembeze mu mirembe ffe nga bwe tulaba tujja kulwana na monster eyo buli ngeri bintu bingi ebyokutereeza era omuntu agenda kuddira mu President Museveni mu bigere Kyagulanyi musaasidde ayina kwesiba 10 bintu bingi nnyo byalina okutereeza bingi nnyo naye ekyo ebyo byonna kasita regime ekyuka 50% ebintu byekola ekisooka ababbi bonna kumpi badduka kujjako obwo okuriyetinga ababo ababba basinga obungi ababadde muli abasinga obungi bonna badduka kati obeera nawo otandikira bw'oba olina wiiru teri kirema. I am talking about political will. Bw'oba olina political will y'okulwanyisa obukenuzi y'okulwanyisa sectarianism tribalism ebyo byonna obirwanyisa n'obimalawo regime change bw'ebeerawo.
nzise mu style nekugamba ngezako kwebuuza nti oli singa tubuuza olwale singa esawa zino kobote bagamba obote yaleka amalwaliro obote yaleka enguudo yes kati ebyo byonna byayononeka yes ono enguudo azizimbye zenguudo azikoze enguudo azikoze naye kyetwebuuza azizimbye at what cost kinakyate kibuuzo kinene at what cost bamugemerire Catherine president yamuwa omulimo gw'okunyonyereza mu UNRA Uganda Roads Authority anyonyereze arabe sente ki ezibibwa mu UNRA mu bisanje ebisatu bamugemerire yanyonyereza in 15 years yasanga nga UNRA yakaba trillioni zinya katonda wange tebagisibana gisiba nga mu kifo ky'okuzimba enguudo za tamaka 50,000 bazimbye 2,000. So ebyo byo tubireke tulina oluguudo olwa express highway. It is the most expensive road in the whole world. The most expensive road in the whole world. So ngamaliza ku kintu kya corruption. Abana Uganda tugume kubanga gitoraga nze ndabayo. Chovora subira kugwa mu manyi. Corruption, sectarianism, tribalism, buri kimu byonna ndaba biri mu rwego rwabyo. Byonna ndaba biri mu rwego rwabyo. Ebyo byonna tujja kubivunuka kasita tukyusa obukulembeze. Mbasibudde. Okay. Oyo yajaja Nopo at Sibudo manyi nakute tukyakola programs impamvu because of his health. Nenga mwebale kwakumira ku mpewo ngabe nabasuubiza nti naye natusuubiza nti tujja kubeeranga ko naye for at least dakiika 2 at least once a week or twice a week. Nenga mbajjukiza mwezi okwa mukumenga mwerabire namba ye eri 0772 980-933 mu lulimi olw'ekinnansi 0779-093 yena bamukubya Lugaba mumukwireka kasimu mumubuuze embeera eri etya ayisibwa atya era sijja kwera please omanyi tugenda mu nnaku nkwete abadde yerabidde abadde alowooza oba twakatandika omwaka nedda omwaka mukuru omwaka twagumazeewo guweddeko so please mbasaba mwena tugezeeko okumuuza mu mbeera gwe nanga atulaba asobole okubaawo sijja kwerabira M&J Medicaid eddwaliro lisangibwa wano e Kawempe tutambula nalyo awamu ne Haji Kabogoza mwena mikwano gyaffe twatumiddeko nnyo tulina mukwano nga bamuyita Solomon asangibwa ali Abu Dhabi juzi yaŋŋambye nti okumanya ng'ensi yeewuunyisa baconsulate abali eri gye bakolera eyo mukyala wa ono bagamba Sudir baconsulate be secretary mu China naye nga ambassador wa Uganda kegamba mbulidde ekigambo ekyo n'empira n'ennaku n'engamba Uganda bwe tugenda weewaawo tetumanyi corruption egwako ddi abantu bali mu kuyambibwa. Mu program yaffe gye tugenda okuzaako tugenda kutunula mu Minister of Health yaddidde ekiwandiiko negoba doctors abali ku intern ne ba lawyers bo baganye naye embeera eri awo so mutune program yaffe yeddako tulako ne ku democracy human rights eno ezigenda maaso Uganda tuli worst celebrate human rights kuba nalwo lunaku walutongozezza bwe bitu mu Uganda mwebiri so n'olwensonga eyo do not forget to keep subscribing and sharing our footage mwebale kwa programs zaffe ate mwebale kuzagalira ddala ate mwebale kwagala mukulu bya Lugaba just you have to be nice to everyone akume atakumira mpeera nsigadde ngomanjwa program ahiwa Rogers for Flash in Uganda. God bless you. Wish you a very happy new year and prosperous.
Bye.